Emitwe gy'amawulire ebibuuzo bya siniya ey'okuna byakufulumizibwa olwokutaano. MC Mariachi alagidde Bobi Wine yeetondera abayimbi. Museveni alagidde b'ambassadors ba Uganda mawanga amalala banoonye ku buyambi. France edduukiridde Uganda. Ab'e Kamwokya badduukiriddwa. Omukyala asabye Pasita Bugembe obufumbo. Pulezidenti Museveni wakwogerako eri Uganda ku Lwomukaaga. Grand P ajja Uganda kunoonya mubeezi. Rema ne Dr. Hamza omukwano baguwanise wabula nga ate olunaku lw'eggulo gabadde mazaalibwa ga Lydia Jasmine. Galindiire mu bujjuvu. Sijja kukowa kubeebaza mu mwenna mikwano gyange abasalawo ne musubscribinga ku channel eno ate era ne mutakoma okwo buli video yonna yonna gye nteekayo ne musobola okubeera nga ate munange mugiraba ne mulayikinga ne mukomentinga. Mwebale nnyo mwebalire ddala ate nammwe abatannaba ebambi osobola otandikira wano wennyini n'osubscribinga n'oteekako n'akadde such that munange tosubwa bigenda mu maaso mu ggwanga ate nga munange ebyesigika. Amanya yenze Omumbejja Aisha Nassolo era nga yenze omuweerezaawo nakati nno entuuse namoyo ate agagenze mu maaso n'okubeera nga gatuukawo olunaku olwaleero n'agamu ate agabaddewo mu nnaku zino zennyini era nga butereevu. Ntandikiddewo n'okubeera nga mbategeeza nti mwenna abatuula ebibuuzo eby'okuno oba oyinayo muganda wo oba oyinayo ani yenna nga muyize eyatuula ebibuuzo bya siniya ey'okuna ekyalangiriddwa nti mu butuufu bigenda kubeera bifulumizibwa olunaku olwokutaano era ng'okusinziira ku Ministry of Education kiraga nti abayizi 33,389 be bayizi abeewandiisa okubeera nga ate munange bakola ebibuuzo bino ebyakamalirizo ebya siniya ey'okuna. Wabula ng'ebyate munange tubitadde ku bbali butereevu ate tudda ku Emusono ffenna gwe tumanyi obulungi Mariachi oyo komediyani munange yavuddeyo naye ate n'atabukira Bobi Wine. Kinajjukirwa nti Bobi Wine emabegako yavaayo n'agamba ku ba artists abagenda maaso n'okubeera nga ate basabiriza ssente okuva ew'omukulu Salim Saleh n'abagamba nti bannange okukuba kusabiriza muli ba beggars. Naye si Bobi Wine yekka n'abantu abalala abamu baavaayo ne boogera ku mbeera eyo wabula okuva Bobi Wine oyavaayo ate n'akola post eyo bayimbi bangi bagenze maaso n'okubeera nga ate munange bamubuukira ba comedians. Ekinajjukirwa nti n'emabegako omukulu Katolu Bwama yavaayo waliwo naawo omukulu ne Kamiliyoni yennyini yavaayo naye n'ayogera ku mbeera eyo kwegamba bangi nnyo abavaayo ne boogera ku mbeera eno ey'okubeera nga Bobi Wine yavaayo ate munaye n'akola ki n'akola post eyo ne Bebe Kulu naye tumujjukira bulungi nnyo bulungi ddala. Wabula munaye ate twabadde tukyali awo nga ne MC Mariachi naye avuddeyo era bw'atyo n'alagira Bobi Wine teyasabye wabula yalagidde yamugambye vaayo ssebo weetonde era naye bw'atyo n'amukakasa nti naawe oli beega kubanga munnange ewe wali osaba obululu naye wali osaba bantu wali osaba naawe wali osabiriza era bw'atyo naye n'amutegeeza nti era still nga tannajja mu byabufuzi era yali beega naye yali asabiriza yalinga agenda nasinkana abantu bano n'abaako kyabasaba. So munnange bw'atyo yavuddeyo n'amugamba vaayo weetondere ba artists bonna kubanga okugamba nti nno ba artists babbeega naffe ffenna oba okoze eki oba otutaddemu era bw'atyo munnange byebyo bigenda mu maaso katulinde reaction ya Bobi Wine oba binaanaabimma amazzi oba munnange takola eki taabiwa budde naye ng'ate munnange yembeera eyo eri wakati wa Mariachi ate munnange byategeezezza omukulu Bobi Wine His Excellency. Wabula ng'oyo naye tumutadde ku bbali ate tudda ku mukulu Yoweri Kaguta Museveni ono gwe tumanyi obulungi pulezidenti wa Uganda era ng'ono yavuddeyo bw'atyo n'asaba ba ambassadors bonna aba Uganda mu mawanga amalala nga bategeeza bannange banoonye ku buyambi nti nno twetaaga eddagala ate munange erigema COVID-19 okusobola ate munange okutereeza ku mbeera mu Uganda era bino eno byayogeddwa Minister of Education Dr. Jane Ruth Acheng wali ku UBC bw'atyo yavuddeyo n'agamba nti bannange Uganda eri mu katu wabula kinajjukirwa nti mu nnaku ezitali zeewala ababaka ba Parliament aba Uganda abasoba mu 5 baafuna buli omu obukadde 2 ng'ezo bannange zaaki za mmotoka kati munayo osobola okugattamu awo noddira obukadde 2 n'obutayimuzingamu 500 oba bali 529 520 like that enolaba ate munnange ssente ezo zonna ezayika wabula nga ate mu kiseera kino munange
Wabulanga batutegeeza nti Uganda eri mu kattu era wetutyo twetaaga obuyambi okuva mu mawanga ag'ewabweru. Bye byate munange bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Wabulanga ebyo nabyo tubitadde ku bbali. Emu naye twabadde tukyali awo ate nga yo France esitukiddemu bwetyo bambi nejja neeyambako Uganda ate munange n'ebikozesebwa mu kulwanyisa ekirwadde kino kinnamuta ekya COVID-19 era bwetyo munange yawaddeyo ebintu ebibalirirwamu ddala obuwumbi 10 saakate munange n'obukadde 8 era nga bino byakwasiddwa Ssaabaminisita oba gwe twandiyise Prime Minister Robin Nabbanja nga yemulaba awo mu kifaananyi era nga bino byabadde wali ate munange ku National Medical Store Entebbe. Munange wetutyo twebaza France olw'okubeera nga yasitukiddemu bwetyo neetuyambayambako era munange tusaba n'amawanga amalala gajje gatuyambeko kuba ekyamazima. Uganda yo eserera eggwaawo tufa tuggwaawo ate n'ekyamazima era abantu sigamba nti COVID-19 yekka yabatta wabula balala bafa njala. Abantu abali basobola okweyigira ekyokulya ne beekolera ne babaako ate munaye ke beetuusaako mu kiseera kino buli kimu kyesibye tebakyasobola kubeera nga ate bakola ki batambula. So bannange amawanga amalala we gatudduukirira ne gatuyambako ate ne bino ebikozesebwa mu kulwanyisa ekirwadde kino osanga oba oliawo embeera eno ate munaye tunagivvuunuka mu kiseera ekitali kyewala. France bwete ate munaye we yasobodde okubeera nga ateekola ki ngeyekola. Wabula nga ebyo tubitadde ku bbali. Waliwo omukyala nga ono yeeyita Blessings era nga yavuddeyo ng'ono munnange asaba Pastor Bugembe obufumbo era ng'amugamba nti munnange yenze omukyala wo gw'olina okuwasa ngwagala nnyo biki kugamba bambi yeeyogedde ebintu bingi naye nga mu bufunze yabadde asaba Pastor Wilson Bugembe obufumbo. Katugoloza Pastor Wilson Bugembe anakkiriza omukyala ono oba kubanga mu butuufu yayogedde ebintu bingi tusumbuwanga tujja bikwasanga Katonda tujja kusabanga tujja kwatagananga. Omukyala bambi yayogedde bingi nnyo ng'alaga bambi yeetaaga Wilson Bugembe n'abiyingizamu ne Katonda mbu ye yes ma Katonda yamugamba Wilson Bugembe gw'alina okufumbirwa era ne Wilson Bugembe yalina okuwasa era bw'atyo ng'ategeeza Pastor Wilson Bugembe aveeyo ategeeza abantu nti ye mukyala we gw'alina okuwasa byampuna ng'akubbye wa mu nju oba byampunanga nnyinemu abbenva. Wabula ng'ago tugatadde ku bbali ate munnange agali mu nkubo gagamba mbu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa wakwogerako ate eri Uganda ku lunaku olw'omukaaga ku ssaawa 2 ez'ekiro. Wabula ng'era agali mu nkubo gagamba mbu lockdown either yakwongezebwayo oba yakuggyibwawo mu kiseera kino. So bannange bannayuganda buli omu ku lw'omukaaga ssaawa 2 amaaso munaye gakubeere ku TV yo oba ku ssimu yo kuba munaye ebintu kati biri modernized obeera wano ku ssimu yo n'olaba buli kimu. So bannange Pulezidenti Museveni wakwogerako eri Uganda tusabe ate munange baleme kubeera nga lockdown bagyongezayo kubanga ekyamazima abantu bali bubi abantu bafa abantu abamu tebafa COVID tebafa kirwadde kirala kyonna wabula bafa njala agogo ge mazima agakaawa. So bannange twongere okubeera nga ate twesabira. Wabula ng'ebyo nabyo tubitadde ku bbali ffenna wono gwe tumanyi obulungi nga Gurandi P tumumanyi bulungi omusajja oyo era nga w'omulaba awo gw'abadde tamumanyi oyo munnange nno ye Gurandi P era ng'ono kinajjukirwa nti baafunamu obutakkaanya n'oyo ex w'oyo omukyala gw'omulaba naye munnange oyo w'akabina akanene munnange baafunamu obutakkaanya era we batyo ne baawukana. So munnange Gurandi P agali mu nkubo gagamba mbu wakujja mu Uganda essaawa yonna ate munnange yeefunireyo kyana kiwala ekina Uganda. So munnange wobanga gw'owulira wandyetaaze okubeera ate munaye mukwano ne Gurandi P osobola okubeera nga ate munaye application ogitegekaawo kumpi sakira tewoowulirira nti bepapa atonye ku kisaawe Entebbe gw'omu ku basooka ate munange okwewangulira omukisa guno ogumukwasa application yo butereevu. Wabula ng'oyo tumutadde ku bbali. Munange maama Kalimunda Rema Namakula omuyimbi waffe ono gwe twagala ennyo nga we tumulaba awo bannange bano omukwano waguwanise guli mubire ye ate munnange n'omwami we Dr. Hamza Sebunya bafulumiza ka vidiyo ako nga bali mu mmotoka nga abaagalana nga Rema yeebaseeko wali nga munaye w'omulaba omukwano gukola ki ate munange gubasaza mu kimu wabulanga batiimu Ending Tears muswadde nnyo muswalidde ddala kubanga eno kapo munnange yajja kubeerawo terina gyeraga. Wabula ng'ebyo tubitadde ku bbali ate bambi olunaku lw'eggulo gabadde mazaalibwa ga Lady ya Jasmine era nga bambi ono yategese ka birthday party ke era
bw'atyo bambi n'agabira abantu ebirabo. Kyewuunyisa ku birthday yo bantu be bandikuwadde wabula ye omukyalo ono bambi ye yagabye ku birabo eby'enjawulo. So bannange omuyimbi waffe omulungi Lydia Jasmine nannyini Mafiga fe banaye tukwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu era guno omwaka omupya ogukwegasseeko tusaba Katonda abeere ng'ate munnange akwongera birungi byereere awa emikisa emirimu gy'emikono gyo ssaako n'okubeera ng'ate munnange akugondezamu ebyo byonna ebikalu abalabe bo abafula emikwano gye n'ebirala bingi nnyo bingi ddala byaba ate munnange ayongera okubeera nga akugabirira wabula ng'ebyo nabyo tubitadde ku bbali ate abantu bo abeeka mwokya wali mu Kisenyi 2 mu kitundu ekiyitibwa Kyamuka bano bambi ate bazzeemu ne babateekako akaseko ku matama. Kinajjukirwa nti mu kiseera ekyo ekitali kyemabega bambi ekitundu kyabwe kyagenda ne kikwata omuliro. Obuyumba bonna bambi obwali awo obusinga obungi ne bukwata omuliro ne bugwa ku ttaka. Ekyo nno kyaleka abantu abasinga obungi nga tebalina waakusula mu kiseera kino ekibi nga n'ekyokulya bannange kyakuwammanta buwammansi. Kale munnange ng'omuganda wagamba nti okuddiza guba mwoyo ate era ne munno mu kabi bw'atyo ye munno ddala. Abakulembeze ba Nuupu oba n'ababaka abamu bavuddeyo ate munnange ne badduukirira abantu bano era nga kuno kuliko Honorable Mathias Mpunga, kuliko President wa Nuupu ow'ekiseera ng'ono ye Honorable John Baptist Nambeshe, kuliko Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Nuupu ayitibwa David Lewis Lubongoya, ssaako ate n'omubaka wa Makindye East ayitibwa Derrick Nyeko, ssaako ate ne Nyanza Fred Sentamu. Banene omunnaye bavuddeyo ate ne basobola okubeera nga badduukirira abantu abo bambi abeeka mwokya mu Kisenyi 2 ate mu kitundu ekyo ekiyitibwa Kyamuka era nga bano bambi babatwalidde ku mmere omuli omuceere akawunga era bwe batyo ne babasuubiza n'amabaati ga bukadde 3 era nga babategeezezza ti ssente ezo baakuzifuna mu bwangu ddala bambi basobole okubeera nga ate munnange beddaabiriza. Bwetutyo nno twongera okusaba abantu mwenna abali eyo abakulembeze ab'enjawulo abantu beeka mwokya mwamanya ekyabatuukako bambi muveeyo mubayambe. Abantu tebalina waakubeera balina abaana tebalina kyakulya mu kino ekiseera kye tulimu kizibu nnyo kizibu ddala bambi beetaaga obuyambi bwammwe muveeyo mubeeko ne ke mubakwatirako bambi nabo banaasanyuka nga musobodde okubeera ng'ate munnange mubajjukira mu kiseera kino ekibi. Abantu bannange obuyumba bwabwe bwakwata omuliro tebalina waakusula tebalina waakubeera tebalina kyakulya oba munfuna. So banaye mwabavuddeyo ne mubayambako mwebale nnyo mwebayire ddala banaye tetujja kkowa kubeebaza. Bagamba nti okulina n'omukulu ataddiza oyinaana empagi y'empungu kuba munnaye ye at least obukunkumuka bugivaako ate munnaye ne bukunkumuka n'ofunako at least naye omukulu ataddiza bannange oyo talinaanika. So banaye abakulembeze baffe n'abantu ab'enjawulo abagagga balina ku ssente twongera obbakoowoola si bantu beeka mwokya bokka wabula abantu bannayuganda bangi okwetooloola eggwanga. Ekyamazima ekibatta abasinga obungi enjala si covid si pressure si ki nti oba bibumba biki wabula enjala. Abantu bafa olw'enjala nti tebalina kyakulya ne bamusanga mu nnyumba ye yafudde lwa njala. Stress ze balina ennaku zino zibatta lwaki oli atunulamu abaana be tebalina kye bagenda kulya mukyala we n'asalawo yeetuge tubawulidde abeetuze nga beetuze lwekyo obuvunaanyizibwa bubasusseeko ate nga nabo bambi tebalina waakujja. So bannange tusitukiremu ng'eyateeka ogw'ekyayi tusobole okubeera ng'ate munnange tulwana mu mbeera eno COVID-19 agenda okugenda ng'abantu tusigadde tukyali balamu sobole ate munnange okugenda mu maaso n'okubeera nga tuyiyiza families zaffe wabula ate mu kiseera kino ekibi tweyambeyambe bambi. Abankumira takumira mpeera sigadde yenze Omumbejja Aisha Nasoro kyengenda okusaba kimu nti toseetuka kubanga amawulire g'omubutuufu gakyaliyo mangi nnyo mangi ddala kubanga obudde naawe obulaba nti munnange bukyali w'oseetuka ogenda kusubwa wabula era woba tutaddeeko kaddeera still oyinza okusubwa munnaye. So bambi kyengenda okusaba subscribe nga woba tonnaba oteekeko n'akadde osobole okubeera nga buli ggulire eriggwa wano butereevu gw'omuntu asooka okubeera nga ate munnange olifuna. Abankumira takumira mpeera fonnaawo nkomawo. Nammwe tugenda kubeera nga tubawa obuyambi buli kiseera era twasaba olukiiko wano abatalina waakusula tugire nga tubawa okusula okumala ennaku 6 abatalina kyakulya tubawe nga tubawa ekyokulya paka wemunaddamu ku maanyi agabeerawo. Olwaleero nina essanyu okubategeeza nti tukyasiza Secretary General waffe Lubongoya yakomyewo wano naye tufunye omukulu ennyo engoma ennene oba muwuli omusajja
wa National Unity Platform mu Eastern Region. Ate neneta ogugomo ogunene omukulu Mpuuga. Wabaduli munako tetina sanyuka nnyo. Yetwa tuli munaku amamwe betwalo lamuze. Betwalo lamuze. Tumanya omali ulelenzi wafe. Bano bali tulye babale tikidde banyabo ne basebo. Bobi waye. Nabanya tubizeko kubasala ngabo bapi. Tugende maaso. Ne ebigambo by'omukulu akubembedde. Kwata obugalo obwo. Ipo power. Omulomalamu power eyo. Njagala mubufunze okubasaasira olw'obuzibu bwe mwafuna wano oba omuliro gwajja gokka oba baaguleeta eyo tekyali ensonga eri nti mwafiirwa buli kimu twagala basaasire ennyo. Ekyokubiri badde mbuuza ofiisi yange obanga yawuliddeko nga bavemuwa omusolo sala minisita ne ofiisi yebazeeko nanga nti bannaba kujja Wali n'omuyazze. yalina okwetayo enjola y'essubi emu bweti Esebo. ate baŋŋambye ne nabbanya teyabayo yadde akasente kakati njagala basaba temukkiriza kufa, temukkiriza kuwangulwa mbeerezeewo. Mwalonda NUP era mwalonda Kyagulanyi. Njagala kubategeeza nti pulezidenti nga taliiwo weetuli era eyo ensonga eriko ebbaka ly'amaziga. Tuze kubategeeza nti Uganda yonna eri nammwe ababonaabonera mu geto eno awali embeera embi bweti. Era ku lwaffe n'ababaka b'enkulembera mu paalamenti baweereza ebyokukozesa naye tukkaanyiza ne pulezidenti tugenda bayo n'amabaati. Abantu baffe batanafuna ku mmere babawe ku mmere babawe ku sabuuni n'ebirala ebikozesebwa ebisigadde tugenda kubikwataganya ne ofiisi ate kyamaani Nyanzi puroguramu eba emuweereddwa pulezidenti w'ekibiina aliwo mu kiseera kino ajja kubategeeza biwagira okweta amabaati gano mu ssaawa ntono nnyo gatuuke tugenda kubeera nammwe. Muganda wange agenda ku kapito wali agenda kukola kapito nga talina waasula. Kasooke tufuna wano bakola ki? Babeera. Saawa eno nabwe nkuwa kapito era ogenda kukakkana ng'onoonya mmere ng'oloonya mabaati. Ffe balonzi. Omuzungu agamba fasting balonzi. sookerwako. Ambassador ate nga acting president Museveni. People power. People power. Our power. Kama kwogera bampita na Mbeshe John Baptist era ndeeta obubaka kuva eri pulezidenti waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Mubayi ali ku mirimu emitongole eyo mu America. Twamumanya muzee waffe gye yagenda. Ayimiridde wamu naamwe musaala wadde tali wano mu buntu naye ali wano mu mwoyo. Abalumirwa nnyo era tuze wano kuyimirira naamwe mu mbeera eno embi. Gavumenti erina minisitule enamba eyabigwa tebiraze naye kuva omuliro kuno lwe kwasaajayo ebintu byammwe n'ennyumba zammwe terina eminisita omu oba wa state mu minisitule eyo enamba ya OPM eyazeeko wano okujjako okutwala obulangiti obufu Kasese ne baswalire n'okujja wano baswavu nnyo tebajja na kujja wano. Betuze kubeebaza mmwe kwebeereramu n'okwebaza Katonda oyo abakuumye ne mubeera balamu. Akatono ke tuze nako mujja kukabana bulungi ebisigadde eby'amabaati era wetwogerera enkya gajja kuyingira wano. Kale n'obugambo obwo obutono
Bagaliza Mukama Katonda abakumbe bulungi era musigale nga mukyawagira people power. Our power National Unity Platform everywhere. Mukama abampera omukisa.